Webale nnyo Faizo awamu n'emboozi nze bekikwatako essomero mulirabye bambi abantu abo b'essomero eryo litaagibwa kuyambibwa. Ate mu malala ge tulina waliwo abatuuze ku kyalo Gimbo Basattira olw'ebigambibwa nti waliwo abagagga abaagala okugula ettaka kwe batudde. Bano balajanidde bekikwatako okubayamba. Amaka gasoba mu 10 ku kyalo Gimbo mu tawuni kanso y'Ekiyindi mu disitulikiti y'Ebuyikwe ng'olekedde okusengula ku ttaka oluvannyuma lw'abantu abatannamanyika okujja okutandika okupima ettaka kwe batudde nga lino liwezaako obugazi bwa eka 4 n'omusobyo. Wantawuni afumbirwawo nga nkyali muto wuuno nkadde ndi mu myaka 8 naye neewuunya mu biseera bino abantu okubaga beewuube wange. Zebafuya tuleka baagala kutuggyawo. Kwa nyumba tuli ambo nayo bajiguliramu. Twagezaako okugendako omukulembeze ab'enjawulo chairman n'agamba nti gaye ettaka eryo liri ku disitulikiti. Abatuuze balabye gutyo kwe kuddukira ku yafesi ya ssentebe wa disitulikiti y'Ebuyikwe Jimmy Kanabi okusala entoto ku nsonga eno era kwe kutuuza olukiiko lutakkiriziddwamu bannamawulire. Ssentebe Kanabi Jimmy aliko byalambuludde. Naye kati obuzibu bwe tulina naddala ku tawuni kanso y'Ekiyindi titennaba kutuuka kufuna ssente za road fund era esavaivinga ku ssente za emergency. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Kansala Miru Kigundu balambuludde bwe bati. Abantu abali ku ttaka ery'empulusi eka 233 n'obutundu 85 eriri mu mannya ga Lugumba Semeyi nalyo lireese obuzibu. Abantu baagala okugezaako okufoojinga empapula za famire etakyaliwo kati etali mu kitundu bafune ekyapa ky'ettaka eryo mu lukujjukujju ate batandike bo okubeera nga be bakola subdivision eri abantu. So twagala okunoonya famire ya Lugumba Semeyi mujje mutuuze abatuuze mubeeyanjulire ng'abataka oba nammwe mulina entalo mu famire mujje tusisinkane tulabe engeri gye tugenda okukwatagana tuyamba abantu abali ku lusozi lw'empulusi. Mavini Museyeye yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.